amaanyi mangi nnyo. Ono ye musumba waffe, ye musumba atusumba. Ono ye yakulidde crusade gye tugenda okuba nga tukikwasaganya. Ogamba otya maddamu? Ng'onyirira ku mumwa n'ebyoyambadde. Tukwagala nnyo. Tulinawo ne ba superstar sooka obuze kuba tulaba. Muli mutya bannange? Abaagala. Muli live ku Jona TV blood sooka obuze ku bantu bano. Mukama yebazibwe nnyo mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Short time wali ayingiddewo naye. Bale kujja mwenna. Abatulaba ku Jona TV tubaagala nnyo era tukyabatambuza mpola mpola. Wali wano abakyala ba Jona TV ne BGP mwafaanaganye. Mubuzeko kuba tulaba. Banange muli bannayuganda naye mulinga abazungu. Kaakati ki ekibaleese eno ewaffe gye tubeera? Tuzekwaniriza mukyala wa Katonda gender chef. Okay. Banange bazze okulaba nga baaniriza mamaffe promota mmwe. Katukomewo. Wow. Ate byonna tugenda bibatuusaako. Abakyala bano abalungi omulaba banekaanekanye. Tuli wano ku BGPtv, Blessed TV. Buli kimu sumba mukisa wuno wetuli wano. Wetuli ensonga zonna tuli wano ssaawa entebe. Ate tukimye muweereza munnaffe Jen the chef asinziira mu UK promoting a gospel. Ate ffe tuli wano e Uganda we tumupromotingira, so we are connected in all areas of this world. We are connected. So Mukama mulungi. Mukama mulungi. Not really.